bisexual yeddako nti oli asobola okubanga mufumbo nenamukose Irene ate nga ayinayo ne mu apartment serugo sikozesa erinnya ly'omuntu awo bagenda bali mutuuma nga ayinayo ne mu apartment nedda Godfather yaba alinayo omuntu kuba Godfather ye muntu aliwo nga Katonda awo ku nsi ante uliriza meaning y'ekigambo ekyo Godfather yo God on earth nga wakiraba nti singa si muntu oyo amazima sandibaddewo kati yabeera Godfather w'omuntu oyo era a lot of mu bazungu eyo balina abantu bangi bebawandiisa nga parent wo mu kifo ky'owandiika nti parent o guardian bawandiikawo Godfather. So njagala tukubire torch. First of all Bannayuganda baagala accountability. Nze nina information gye nina nga. Era manyi sente ezo gye ziraga. Era abantu tugenda kubaasiza wano ku mpewo. Bangi bankubidde totwogerako abazungu twaba bakyagwa. Tugenda kuboogerako tubaasi. Njagala okuba torch. US said yavaayo oluvannyuma lwa President Trump okusazaamu sponsorship ezo mwalimu n'obuyambi bw'abalwadde ba Mukenenya mwalimu school fees w'abaana ba mulimu ebintu bingi mu package eyo. US negamba President Trump n'agamba no America erina ebizibu ebimala okola ku nsonga z'amawanga amalala okkiriza ne bagitwala Mandi bagitwala olwo. Ati uliriza America negamba nti erina ebizibu ebikola ki ebimala okutuuka okweyingiza mu nsonga z'amawanga amalala leka tusazeemu obuyambi buno era omukulu ekyo kye yayogera nga alayira era n'akiteeka mu nkola obuyambi ne bukola ki ne busazibwamu tutwala okusaasira eri abagenda okuteeteganyizibwa ku lw'ensonga eno. Teri agenda taataganyizibwa. Tulina baganda bafe abasiriimu babadde bafuna eddagala separate olwaleero baabazizza mu malwaliro aga bulijjo. Tebatya. Everything is going to come back to normal. When God closes this door, tubaddeyo ne baganda bafe abalina ati kakati mwina kye mutamanyi tuli mu kye tuyita neo-colonialism ne tubaako ne kye tuyita Cold War. When America leaves, another one is coming in. Sasira abalina emirimu era bajja gifuna eri wali we bajja ate emirimu ekya bulijjo ensi ekyuka. Tuli mu ggwanga Uganda oba n'amawanga ga Africa ng'ennamba esinga teri employed. Olwaleero gwe bagamba nti USAID egaddewo offices zaayo emyaka 10 gy'okoledde mu CAID teweeteekateekanga zigaddewo teweeteekateekanga. Kayanja wano ewasuze siwe nasuze babuzi bolagawo wano sebo mperezawo babuzi bolagawo ngenda wange kati buli muntu bwate bwalina oba tibwe bucha ngenda wano babuzi bangenda wali olwaleero bwe gavuga oddawa singa gavuga mu kibuga essaawe bagamba nti waliwo ekiguddewo oddawa ngenda nyingira ekyalo kakati naawe olina okubeera ku mulimu ng'okimanyi nti bwe gavuga zirawa omuntu yenna olina okuwa ne minisitule y'ebigwa bitalaze nga gyosinga okuwa ssente nnyingi mu bulamu olina okubaako n'enkalira embeera y'awano gimanye tutwala tindiggwa zokolawo zolya school fees naggano mwogerako school fees naggano mwogerako okimanyi abantu bakola mu USAID abantu bakola mu USAID akoledde emyaka 10 afuna milioni 2 kati n'ekirala mu bbi okimanyi eddagala lya siriimu lya bbeeyi babadde beeyagala okimanyi eddagala lya siriimu eryo lya bbeeyi akacupa kamu kali $40 omusanga n'ettaaga wano naye nga alifunira ku bwereere ng'olowooza ensi bagihowuninga tugende mu private hospitals batubuulye gye basobola eddagala USAID babadde beeyagala tebalirina wano ku display oluzungu oluvuga naye bw'olibuuza ne bakwetegereza bulungi bwe bati bayingira ne balikuwa empaka emu
bagiguza omutwalo nga gumu n'ekitundu saasira bannaffe bawangala n'obulwadde naye nga baalifuna ku bwereere mulimu baganda baffe kati bano abadde balibba ne balitundayo nze kankubuulire Kayanja ensi yakolebwa nga bw'olaba obudde Katonda alina waatuuka nagambwe kambafulumye ndeeta abalala okisegeera Katonda yakwata media stream n'agikuba omuggo n'aleeta TikTok ne social media omanyi abantu bameka baavaawo omanyi bannannyini bameka looni bezituddemu nga bwe yali abaze nga buli mwezi alina osasula milioni 10 ngera kisobola olwaleero nga n'okufuna 2 takiinaako kumanya ne gavumenti kiinaako nteekateeka luka ku bisiyaga kyagwa buki kati naawe beerawo ng'okimanyi tyawe wooli olwaleero wafuna but tomorrow wagenda kukyuka Katonda alina walabe bazaala Katonda ali mu bopulaningira kigende ku bannaffe abakola mu ministries za gavumenti mudeere muvuma abantu mweraga n'otambuza munno n'ekifayiro togenda muyamba togenda muyamba atunulira n'endabikayo n'akunyiba keerenca nja kubaawo keerenca nojja n'otuula n'olinda omuyaayi bagamba agenze mu miiti kino ekya USAID bagambe bajjenca kigende ku wiki nambe nga tonegwa olubegi kaakati ab'ebisiyaga nze sibalinaako buzibu ababadde bafuna sente ezo Kayanja mu Uganda gambye abana bagenda kubba abana bava kubba bw'owulira nti waliwo sente zigabibwa ebweru ziweebwa abaana abazungu mu mawanga g'Abafirika nga balabirirwa genda wewandiise nti nze ndabirira abazungu ewaffe nga tolina muzungu atya nga tolina muzungu yadde nomu eno opportunity ng'eriko sente nga tose muntu tebagenda kusiba mayisa nga waliwo sente awo pick the money n'omulamuzi awuliriza nyaziina mu mateeka ga sente okuleeta sente in a robbing move mu ggwanga kikkirizibwa ozijjeewa nti waliwo abayaayaawo minisita twagala otuyambeko waliwo abazungu basumagidde balina $1 million 2 baagalaze minisita n'amala blockinga move eyo nekituuka mu gavumenti that minister is sacked straight away. You are blocking Kirini Mane okujja wano. Kirini Mane owagira ababba abazungu no muzungu aba mubiramu bamubiremu bamuleete wano naye tukole naye adde yagamenti webiri eyekibi eriwa nkuwezange zenyina mu nsawo muno ndagemu eyekibi wano n'ekirungi teri sente ya kibi teri sente ya kirungi njagala ogenda olabe manager w'embizi etambuza mukwano gwa bikukujju Kayanja genda osange manager w'ettemero ly'embizi ng'agenda mukatale nakasero okugula ku baaji ne baaja ti ebinyanya biki tuwa bamugobayo bamugobayo atunda kesawo atunda zaaki ayina gwalaganye nenti agenda kufa agenda kumusala asaba akola ategeezaki ategeeza Katonda nga otugaba tono fizi zituuse tugatugamwawo yangu tugumbule mali etambule omusanga akoze bizi aguze emmotoka gundi oyo yafunye sente azijjeewo atunda kesi naawe nkya nookeera emirambo giri ludda waawo gyogenda okukolera kesi ozikolera balamu teri sente ya kibi teri sente ya kirungi wanasinga okugamba bannembu temulya sente opposition kuviira ddala ku mirembe gy'ababeesigye basse baggala baki alina sente z'ekibi ani abasasula gavumenti si yebasasula tebafuna musaala ziri mu mateeka Museveni zampadde teziri mu mateeka tazijja mu gavumenti specifically nga zaggabira abantu bwampa sente ziba za kibi gwe bwakusasula omusaala ziba za kirungi kwata sente osooka oveewo. The world doesn't want to know why you don't have money. The world wants to know you have money. Katika tujjeo question yenu bavubuka banja babadde beebuuza na kuno kwebali nti accountability ku sente USAID ze yagambye nti za bisiyaga omuzungu mugezi akugamba nti biliyoni ziri 44 ne biliyoni 44 ezo omanyi Zelensky yababuuza mugamba nti USAID empadde sente bweziti ne mu earth nga siziraba
oyo agamba ne wadde bazigabanga za bisiyaga so olabe katono njagala ombulyeyo abasiyazi babiri bomanyi bezipromotings ate uliriza just babiri bokka kubulire because abantu bano ba braminga government mpulira batakinga propaganda ono ku president Museveni nti yayisa teka lyebisiyaga naye ate yalya sente then sente zino zaali za mugaso kinga olwedde teka lyayita mu government njagala mutunuulire buli ali attached nti musiyazi mu Uganda akayanja mubulabe obulamu bwa living era mutegeeza omugaso gw'essente ezo abakazi betukwana bwe walemu waddeko sente nazigaana ate bw'oteekamu ko kasunda ng'olaba aluddewo n'omugambo waaye nze saazi kusaba nze nali mmanya mpa buwi sente basooka gikwata nedda n'olyoka omanya ebinaddirira abantu tebakimanyi nti ebisiyaga bino bibadde bizinensi mu Uganda first of all njagala otunuulire tokitwala wala eri gy'otalaba tunuulire abaana bano bokka mu TikTok abaavaayo nti basiyazi bw'avaayo nti musiyazi leero enkyafuna sente z'ennyonyi ezimutwala mu Amerika enkya bawulira bali Kenya enkya bawulira bali mu projekiti nalabirira taata we n'azimba ennyumba bw'okyayawo Munnayuganda yeebuuza nti sente zino muzungu zaayogerako ezibadde wano mu Uganda ze baasazizaamu bano banno bennyini boolaba abasiyazi kuno bwe badde bazirya talina musiyazi ati kubuulira ani amumanyi wano amutulage ekisooka wabaddewo kurunze namububuka gwe nalaba kuno atrendinga nnyo nkokonkoko yate obutambi bw'ekisiyaga wano nga yeekolakola ebyekisodde era ye naavanaga nti baatuwanga ssente so ezo ze ssente Omumerika zabadde ateeka wano nga zikola ekyo nalabye wano n'abuuza President Museveni awa accountability ku ssente ezo naye njagala mubuuza Sami yayina wano Kapolo bwe yali azannya naye nabo ne balya ku ssente ezo bwe bugagga bwe baliko akulaga alina ebizimbe alina bino Sami yabeeranga mu Amerika wuuyo ali Kata wuuyo asula mahoteri ga beyi yuuyo asulawa ssente yazijjangawo nga yali takola okitegeera njagala kubira abantu toki bategeere hours this money spent sente ziri mu bantu bano be mutalowooza ekyokubiri mwami Kyagulanyi bwe yagendanga ebweru ng'akugamba nti n'etteeka ly'ekisiyaga mu Uganda baalireeta kulwanyisa ffe balina ebizimbe nga tebalina mirimu akulaga nti Baganda be bali successful balina za apartments balina obugagga mu bbanga ttono where are they accumulating all of this wealth zino sente bazikamawo ze batuweeyo ebisiyaga nga ffe betubalaba nti gundi ne gundi bapataninga ne gundi naye ebyo byonna nze ne Kyagulanyi bino ebyebisiyaga sivangayo kumunenya kubanga sinnalabako we bagambira nti bakutte gundi ne gundi ku NUP lwa bisiyaga oba omwana bwati yavuddeyo n'akireiminga naye Nigeria waliyo omusajja yatunda airport y'eggwanga yagitunda n'eddiru n'eggwa bulungi nnyo ng'agiguza oba yali mu Netherland naye nga airport bwese ogitunda yamuguza nnyonyi ya ggwanga yamukuba ku mutwe yamufera naye move yayitamu empapula nga zifulumira ddala mu ministry naye nga nkipuli naye